Mu kiseera kino nga Ssekukkulu esembedde, abagoba ba takisi ne bbaasi bagamba nti abasaabaze bakyali batono abatambula bw'ogeraageranya n'embeera bw'ebeera bulijjo mu biseera ebya Ssekukkulu. Tewali ssente tewali. Mu paaka ya bbaasi za Waiwai we tutuukiddeyo ng'abantu abawerako babadde balinze bbaasi okubongerayo era ng'eno olutuuse wabaddewo okuyaayaana. Kyokka newankubadde nga guli gutyo baabatwala paaka eno n'abagoba ba bbaasi bagamba nti omuwendo gw'abasaabaze gukyali mutono. Tubana bakujumbira bulungi naye nsuubira nga bajja okutuuka olunaku z'omwezi nga abiri awo za kusanga abantu bangi nga paaka ng'ejjudde. Tetomanya mu nnaku zino ezisigadde ennya etaano oluusi bayinza okweyongera naye nga entambula tebakwatiridde nga emabega emyaka egy'emabega. Abaddukanya emirimu mu paaka eno balaze ng'ebisale bwe bitakyuse kiryabwo newankubadde nga abasaabaze ab'enjawulo batubulidde ng'ensimbi ze batambulira bulijjo bwe zaayongezeddwa. Emiwendo gyaffe tegikyukanga. Ebbanga lyonna tutambuliza ku miwendo egyo gye tuli mu ssaawa zino. Tetulinyisangako miwendo, ffe tetulinyisa miwendo emyaka gyonna. Abantu bali kudda mu byalo okulya Christmas naye kati ebisalo ababadde batutwalira $1.4 ssaawa zino $5 ate abantu bangi, competition nyingi. Yes, a price. Others are getting the ticket of 40,000, others are getting ticket of 30,000. It depends. When you are traveling back to Lira, it's a little bit expensive. Waliwo obubaka obuweereddwa eri abagoba okwewala obubenje ku nguudo. Entambula gye tutambulamu eno nnungi nnyo eyamba ku bubenje ku kkubo, wasiwasi biki omuntu avuga mmoroka nga talina wasiwasi kuba amanyi nti aligivugira mu budde bwayo obutuufu. So si kudduka ogende okomewo okuyisa kulanga wasaanidde mmoroka terejja nomangu lazima ogenda kuyisa n'otambula. Ebyokuyisa nga se byokuvuga endiima olina okugendera mu speed 80 osobola okutuuka bulungi n'obwokeerewa nga otuuse. Mu paaka ya takisi ya Namayiba naye abagoba ku siteegi ez'enjawulo bategeezezza nti omuwendo gw'abatambula gukyali mutono. Ate beeyongedde kwesalira emabegako wali abantu babadde batambula naye kati ate bwe twayingiddemu eno gundi abantu baasalise tebakyatambula. Era b'entambula abantu batono tetumanyi naye batambula wiiki eri ekoze eki ewedde eno luutu eno bantu batono nnyo tetumanyi oba bagenda bukyali oba banaagenda wiiki ekolaki eddako. Nusula Kavuma akulira siteegi ya Nakaseke atubuulidde nti basuubira okwambusa ku bisale mu maaso awo kyokka n'agamba nti mitimbagano birina bye biremesa okutambula. Tulina ennaku ze tusuubira okwongeza ng'eri teri bavukalaki bavaayo eri oba teri bavaayo twongeza naye oba nga bakyali abavaayo abala bajje n'abala baddayowa. Abantu ekisinga ekisinza tumalamu amaanyi bakozesa masimu tebakyatambula baweereza buki buweereza sente zigera ku mobile money n'ebintu ajja wano n'akuwa 15 twalire ebintu wange waka awo tusobole okutambuza abantu bulungi. Yakulira ebyemirimu mu paaka n'ategeezezza nti abantu batambudde nnyo ssabbiiti ewedde okusinga ate embeera nga bw'eri kati. Batambula naye nga okutambula kwabwe beeyina ebintu bibiri ebiseera bya Christmas takisi obbaseera n'okulonda ku basange nga bagenze dda mu bitundu nga bazzeeyo dda mu byalo. Kati kyovula batambula mangu badde balabike nga baddeyo mu byalo. Kimuli Abdallah ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindirire.